mbadde njagala audio eno mugitwale nga one of the most important audios zonna zinali nkoze. Mujjukire twafunye Facebook page Uganda empya. Abantu bangi nnyo bacreatinze fake pages naye nga okufuna page entuufu genda mu comment esooka ku audio eno oba mu description oba noonya eyo Facebook page erina audio zaffe zokka. Lwaki nkugamba nti yeno audio esinga okuba very important nga nkusaba nti ne oba ogiwuliriza ku YouTube bambi genda ku Facebook page yaffe osharinge audio eno abantu bangi bakitegeere. Omulamwa nti we mubanga kituufu mwagala kuleeta Kyagulanyi mu bukulembeze, we mubanga kituufu mwagala kuleeta Robert Kyagulanyi mu bukulembeze, ffenna twagala kuleeta Robert Kyagulanyi mu bukulembeze, naye mmwe abantu people power, our power, ng'abantu mmwe mugenda okusalawo nti Kyagulanyi gwe mugenda okulonda Kyagulanyi niwe munaaba mumulonze nga temumuwadde support, tewali kyamaanyi nnyo kyajja kubakolera. Buli kanaku tubagamba nti tufa kweri entebe ennene ey'obwa president. Yes, naye muba mwagala Kyagulanyi atransferinge ensi yaffe bulungi nnyo nga buli kimu akikoze mu mateeka. Muyina omuwa support, nga support be bakulembeze okuva wansi eno mu bavubuka, ba councillors ne ba MOP, nga kwabo bonna abasinga okuba very important be ba MOP. Ba MOP bajja kuyamba Bobi Wine okukyusa ensi yaffe mu bwangu, ate mu bateeka bajjewo bivolongotto system bya Museveni byonna. Nkiddamu ekijja okutuyamba okutransferinga ensi yaffe mu bwangu, okujjawo volongotto wa Museveni kugenda kuba kuwa Bobi Wine support. Engeri yokka gye mugenda omuwaamu support mulonde umbrella. Akabonero umbrella, we munaalonda Kyagulanyi yekka ne mutamuwa support, it will take time mujja natuuka okwebuuza oba Bobi Wine oba akola oba nedda. Ngenda bawa example. Museveni ebintu byonna byakoze ebitubonyaabonya n'okubeera nga kati agenda kubeera ku ballot, amateeka ago agamenyedde mu mateeka era nga agamenyedde mu parliament. Kyemuva mulaba nti akola buli kimu ekisoboka. Bongeddewo bakuliyetinze constituencies bakola buli kimu ekisoboka. Akalulu tekabbibwa ka president kokka, n'obululu bw'aba member of parliament bubbibwa, naye ng'omulamwa gwe ne mumulaba n'atambula n'agenda n'akampeiningira ba MPs because ebintu byonna byayagadde okukyusa, buli kimu kyayagadde okutaganjula mu constitution ya Uganda ayise mu ba MOP. Okujjawo ekisanja nti omuntu yenna talina term limit yayita mu ba MOP. Okujjawo age limit, President Museveni essaawa zino mu mateeka mu constitution yaffe entuufu etaali ntaganjule, Museveni abadde talina kwesimbawo ku luno. Emyaka yagiyitako naye yayita mu parliament ne bajjawo emyaka. Ebintu ebirala bingi nnyo bino ebiteekateeka eby'ekisiru nga bi social media tax bye baateekawo biziyiza abantu b'oku social media, biziyiza abantu okubeera ku internet, bo nga balowooza basayirensinga abantu naye ng'ate bantu bangi nnyo be battidde bizinensi zaabwe. Baani abaayisa ebiteekateeka ebyo mu parliament? Kyova olaba Museveni akola kyonna kyasoboka nti ye waamala ekikye amaanyi gonna agazza kuba MOP kubanga yabayiga nti baagala ssente. Kyayagala kyonna okuyisaawo akiyisiza mu mateeka. Kati waliwo ojja kumugamba nti yamenye etteeka, wadde ng'etteeka weeriri nti ssente. Mubadde mulaba abasajja bano baba bribinga publicly. Kaakati kino kigenda kutuyamba nnyo. Mulaba ebiteekateeka ebyo byonna bye baateekawo, engeri gye bajjawo ekisanja bwe tunaabeera nga Bobi Wine abakulembeze mu parliament, ba MPs baayinayo abasinga obungi mu parliament, nga abakulembeze abo ba manvuuli, nga mwalonze manvuuli, tujja kwanguyira nnyo. Tusobola n'okikola mu myaka 5 egisooka ne tuzzaawo ekisanja, ne tuzzaawo term limits nga tuyise mu parliament, kasita tunaabanga aba umbrella ffe tusinga obungi. Era bwe tumala ekyo nga tugenda nga tuzzaawo ne age limit, kasita tunaabeera nga mu parliament aba umbrella ffe tusinga obungi. Bino byonna ebisigadde bye mulaba ebyo ebiteekateeka byonna bye bataddewo tusobola okubijjawo mangu nnyo mu kisanja ekisooka ekya Bobi Wine mu myaka 5 egisooka. Kuba mwenna mukimanyi Bobi Wine yabagamba ye tayagala kulwako, ayagala gyatereeze agende akiringe. Mukitegeera ekintu ekyo, naye kijja mubeerera kizibu nnyo we mutamuwa support. Kyekyo kyenjagala mutegeera. Abakulembeze bangi badde boogera ekintu kino naye nga tebakyeba explainingira in details. Njagadde nkiba explainingire in the easiest way possible. Bino ebintu byonna bigenda hand in hand.
nti abakulembeze bano mu parliament, abakulembeze bonna be tuli kulonda okuva ku bakansala, okuva ku ba youth leaders bonna, tugende mu parliament we tubalonda ate ne tugenda tulonda Museveni okuba kuyita kuzoganya buzoganya, naye mujjukire okuzoganya tekutuyamba. We want to transform Uganda. Twagala tujjewo buli kibi kye bakoze tukijjewo. The only way we are going to do that mu myaka 5 egisooka, njagala muna Uganda twabaawo omuntu yenna akudiscouraginga. Tusobola okukyusa, tusobola okujjawo Volongotto, naye nkubuulidde the only way tusobola okujjawo Volongotto oyo mu myaka 5 egisooka senga tutwala mu parliament nga tututteyo umbrella. Oyo yonna gwe munaalaba ne umbrella mutiikinge butiikinzi. Wobanga oyagala enkyukakyuka tiikinga umbrella. Bobi Wine kijja kumwanguyira, nkugambye Volongotto wa Museveni yenna ajja twanguyira okujjawo mu myaka 5 egisooka. Yenna buli kimu kye baamenya, buli kimu kye baakyusa mu constitution, kasita tubanga aba umbrella ffe tusinga mu parliament, buli kimu tujja kizaawo. Within 5 years Volongotto yenna tuba tumugjeewo. Naye ng'abantu musobola okukola ekintu ekyo njagala mukitegeere nti Bobi Wine yekka tamala. Bobi Wine yekka tamala. Ba youth mujjumbire obululu bw'abavubuka, mujjumbire okulonda kw'abavubuka, umbrella ewangule mu parliament bakansala, naye nga kimulina okwesibako ennyo parliament. Mbagambye kimuva mulaba Museveni yeesiba nnyo ku parliament, kuba buli kimu kyakoze Volongotto yenna gwakoze amukoze ng'ayitira mu bamemba ba parliament, amukoze Volongotto yenna ng'ayita mu ba parliament. Kyova olaba ze constituency bongeddewo, buli lunaku bongerawo constituency mpya ayagala kubeera eva nga ye majority. Mulowooza lwaki Bobi Wine avaayo n'agamba talina mulimu mu parliament? Mulowooza lwaki ba MP bonna be mulonda abo abalungi bagenda kuzoganya buzoganya mu parliament? Lwakuba ekintu kyonna Museveni kyaba ayagala, ekintu kyonna NRM kyeba eyagala kiyitawo buyisi. Ffe tukuba bukubi kerere, lwaki be basinga. Kati Bobi Wine temumuwa abantu bagenda kumuzoganya. Nkiddamu, Bobi Wine temumuwa abantu bagenda kumuzoganya bwe nga twagala tutransferinge ensi yaffe, tugireclaiminge, tugiteeke ku path ennungi, tugiteeke ku kkubo ffenna lye twagala okubeeramu abaana baffe n'abazzukulu baffe. Akabonero umbrella. We mugenda ne mulonda ba MP bokka nga akabonero umbrella tekimala. Tulonde kuva wansi mpaka waggulu. Ensi nnyingi ze mulabye ezigobye ba dictator naye ne zisigala nga zibonaabona. Nkiddamu, ensi nnyingi ze mulabye ezigoba ba dictator naye ne zisigala nga babonaabona. Kaakati bano ba dictator kye batabagamba beekwasanga reasons ng'ezo, bagenda ne bajjayo ensi ezo ne bagamba mulaba eri ensi bagoboli, but it's still the same. Olw'okuba abantu bagendanga amaaso gonna ne bagateeka ku ba president, ne beerabira nti mujja kuleeta president omupya, muleke ng'obulwadde bwonna mubulese mu system. Plan yonna yakukyusa system yo. Kati bonna we tusobolera okukyusa system, nga system engeri gye tugikyusaamu eri mu mikono gyaffe fe abalina akalulu. Nkugambye akabonero umbrella, si campaigninga nti oba njagala nnyo umbrella, nti oba njagala nnyo Bobi Wine. Nkubulira gwe Munnayuganda, kyenjagala otegeere, oyinza okuba ng'olina muganda wo, oyinza okuba ng'olina sister wo, mukwano gwo, nga akabonero si umbrella, it's okay, osobola okumulonda. Naye kankubulira amazima, ojja kuba toyagala nkyukakyuka. W'oba oyagala Uganda, ngenda kumaliriza, naye nkubulira w'oba oyagala Uganda ng'oyagala kulaba enkyukakyuka, nga mwagala kulaba Volongotto wa Museveni yenna ng'aweddewo, mulonde Bobi Wine umbrella, mumuwe support yonna, mumuwe umbrella. Mbakakasa ne bino bi constituency bibali kuleetawo buli lunaku nti omwaka ogujja tugenda kubeera ne ba MPs 527. Ebyo byonna tusobola okubijjawo. The only way we can do that senga tubanga ffe tusinga abakulembeze mu parliament, senga tubanga ffe tusinga ba MP mu parliament, buli kimu kijja kubeera kyangu, naffe tujja monopolizinga nga NRM kyekola. Naye ate ffe we shall monopolize nga tukola ekirungi, nga turevivinga ensi yaffe, nga tutereeza Volongotto yenna. Nkugambye ng'oggyeko eŋŋombo ya umbrella, eŋŋombe endala kujjawo Volongotto. The only way okujjawo Volongotto kuwa Bobi Wine support. Okulonda abantu abalala ne mutalonda Bobi Wine tekimala, okulonda Bobi Wine yekka tekimala.
twagala tuyina kulonda buli omu. Kati nno mbabuulire ye ensonga lwaki Bobi Wine yabadde ayina okufuna NUP. It's one of the reasons. Kuba naye yakiraba nti the only way to transform the country, the only way to reclaim, the only way okufuula Uganda ebeera ekyo ky'oyagala, oyina okubeera ne support. Oyina okubeera ne support. Naye gwe okubeera president naye ng'ogenda mu parliament nga tewali kintu kyonna ky'oyagala kiyitamu, kitegeeza we muleka abasajja ba NRM mu parliament, Bobi Wine waafuuka president, Museveni ayinza okubeera ewuwe erwakitula naye nga yakyafuga Uganda through parliament. Ekyo mwenna njagala mu kitegere kyo volamba mbagambye eno audio ze zimu ezisinga okuba important mu audio zonna ze nali nkoze. Woba ogirabidde ku YouTube n'ogisanga ku Facebook gisharinge, gwali ku Facebook mugisharinge abantu mubagambe yonna buli awali ballot paper batikinge umbrella. Peace.